mu Uganda yonna ne baganda nga tali basiraamu mbaagaliza okusaasira n'ekisa kya Allah okubajja muli. Prof.Dr. Lubega Muhammad, National Chairman wa Uganda Muslim Supreme Council, tutudde leero ne ba Mufti, His Eminence Mufti of Uganda ne Deputy we, Chairman, Vice Chairman, National Vice Chairperson wa Council ne mukadde waffe Sheikh Mukulu Abdul Beid Amulegea. Njagala ogerako gye muli eri ensonga 2 oba 3. Esooka kwebaza kwekuumira mu busiraamu n'okukuuma obusiraamu. Ekyokubiri okwebaza gavumenti okuba nti etuwa tetujjaako ddembe lyaffe Allah lyatuwa okuba nti tumusinza, kubanga liba ddembe lya it's a right, the right to faith, the right to believe. Ekyokubiri nebaza abasiraamu emirimu gye mukola gyonna okulaba nti mulabisa bulungi eddiini y'obusiraamu eri abantu ne mugibaagaza. Abakikola abatakikola tutandike tutuusa okusaasira kwaffe n'ennaku n'okunyolwa olw'okuviirwako muganda waffe almarhum Isma Tusuubira, abamu gwe muyita Isma All Access. Tusaba Allah ow'ekisa ow'ekitiibwa asaasire Isma ng'omuntu byamusoboka, nga kanso era tutuusa okunyolwa okuviirwako Honorable Minister Charles Ngola, naye yatirimbulwa bw'atyo. Tukakasa ate era tusaba nnyo gavumenti enoonyereza okulaba nti abantu abakola ebikolwa bino bavaayo bamanyibwe era bakolebweko ng'amateeka bwe gagamba. Tukubiriza abaisiraamu gye muli mwenna okulwanda nnyo obumu. Ekkubo eritugatta ng'abasiraamu kutoola shahada, si kirevu, si mpale nnyimpi, si tahiyatu, si nniya. Twekume nga tuli omuntu omu, tutambuze obusiraamu. Ne bwe tutakkaanya tukkaanye, tetukkaanyiza, naye nga tuyombaganye akuvumangana. Ekyokubiri kubategeeza nti emyezi 5 oba 6 gye tumaze mu buyinza bukyamu butukwasa obuvunaanyizibwa buno nga tutudde ne management, twasobodde omwaka guno okukola budget ya bilioni 7.4 insha Allah. Twasobodde okukola strategic plan mu myaka 10 eraga gye tuva gye twagala okugenda, ng'erina empagi 7 zenzijja okubannyonnyola. Twasobodde okuwandiika kati policy ekwata ku muntu ayagala okuwa obusiraamu obuyambi n'oyo ayagala oginoonyeza. Ng'oyinza okugamba nti anze n'omuntu wange eyo naye bwampa ssente nendeeta nfuniramuwa, we have a policy. Kati agamba nti naye bw'oleeta ente tukuwaako omukulu gw'embuzi n'ebirabo ebituweebwa as a Supreme Council. Sente zo tusuubira okuzijja mu halal inshallah, mu zaka inshallah, mu awqaf inshallah, ne mu compensation byetubanja government. Sente ziwerako byetusiiba lugamba muzeeyi nga tumujjukiza era tumujjukiza, tusaba nti byetudizibwa inshallah bijja kutudizibwa. Empagi zaffe omusanvu gwe guli wesooka kwe kulaba nga buli maka g'omuyisiraamu galina kye gakola ekigawa akasente mu nsawo yaako, okuba nti tuli part of the money economy etambuza ensi yaffe. Oba olunda nkoko, oba olima soya, oba osimba mwanyi,
oba osimba kooko oba osimba miti naye ng'olina sente gyoyingiza mu nsawo yo ezo zoyingiza bwe bugagga bwaffe mu myaka 10 twagala kulaba inshallah titugenda tukyusa endowooza zaffe okulaba ntukola ekyo ekyokubiri naffe nga Supreme Council okulaba ntu improvinga ku nyingiza yaffe ey'esente okuva ku misigiti omutwalo 15 eziri mu byalo ku masaza 603 ku district 78 ez'abasiraamu ku regions 10 na wano ku Kitebe wennyini tunga tufune ebintu ebyo bisobola okuyingiza esente mu Buisiraamu okubanga tusabiriza buli saawa naye nga tulina what we call sustainable development activities. Ekyokusatu okuteeka ennyesira ku by'okusoma. Okusoma tekulimba. Mu byafaayo by'Obusiraamu twesanze olwa history nti ensoma yaffe ng'Abasiraamu tebadde ngazi nnyo ng'ey'abannaffe Abaganda ffe ab'amadini amalala. Nti bw'ogenda leero ojja kwesanga nti amasomero g'Abasiraamu mu primary gayinza okuba gali 4%, ng'ag'Abakristaayo gali 18, ag'Abakatoliki gali 22. Bw'ogenda mu ga secondary oba tertiary buli ku masomero 10 2 ge g'Abasiraamu, 18 Baprotestant, 22 Bakatoliki, naye 2 1 ge g'Abasiraamu. Kati nga tunoonya okukulaakulanya Obusiraamu n'Abasiraamu, tulefubande nnyo okulaba nti tutambuza, tuimprovinga, tulwanira ebyokusoma mu myaka gino 10. Ekyokusatu by'ebyobulamu, obuyonjo n'amazzi, okuba n'amadwaliro agali best oba agaliininga, n'amasomero ag'obusawo agaliininga ku Busiraamu. Twakabeeramu enjawulo yaako. Referral hospital bitwala obulumi n'ebiseera okufuna naye bifunika. Tusaba Allah atusobozese okubikola tubifune. Sanitation bya buyonjo, Obusiraamu buyonjo kiri faradha, Allah yakiragira. Kyola tetuwa kadomolo ne bajjajja balinanga zinzimia. Endwadde 6 ku 10 zetulwala ziva mutanaaba mu ngalo. Omusaawo wagobedde bulungi, Allah agamba oludde emabega n'ovaayo naaba muki mu ngalo. So twagala okuteeka essira ku byobulamu, ku buyonjo ne ku mazzi. Ekyokutaano twetaagayo senta eyo yetusobola okugendamu ng'abakulembeze, ng'abamasheyikh, ng'abaimaamu ne tubangulwako mu mbeera ya bulijjo n'ebiriwo. Sheekh omulungi abeera atya, imaamu omulungi abeera atya, chairman omulungi abeera atya, kaadi omulungi abeera atya. Leero luno wetuli gavumenti eri ku PDM, singa twabayitako negamba muzeeyi janguko eno ne basheekhu basomese ku PDM, nabo bawulire kye bagamba. So a one-stop center that has a theological basis. Okugaziya ensansanya n'enjiri ey'Obuyisiraamu. Twebaza nnyo bamasheekh omutaddewo online channels ezibuulira. Mugezezaako lwakuba abamu babulamu, si kubulamu mu knowledge naye embuulira, naye tekitugaana basiima. Abakoze eddaawa online alhamdulillah, bwe tuba tulina wetuseereramu tweterezemu just the quality, naye mukoze omulimu gw'amaanyi n'okumanyisa abantu Obusiraamu kiki. Kati level yaffe twagala kulaba tugenda tutya okukigaziya ku regional level, ku district level,
ne ku misigiti egy'omu byalo. Tuleeta tekyayita organization zino zonna nyingi. Tulina ebifo leero ng'ogenda ku kyalo kuliko emisigiti 3, ono Takwa, ono Sumaya, oli Hidaya. Can we bring charity organizations together and form a union of charity organizations in Uganda okukolera ebintu bino? Ekikomeerayo kwe kukulaakulanya institution ya council y'okubaayo okuva wansi. Tulina emisigiti omutwalo gumu mu kitundu mu Uganda yonna egisabisikolagema Uganda Muslim Supreme Council girina abakulembeze be twalonze. Tulina amatwale 63 tulina abakulembeze be twalonze. Tulina districts 78 nazo zalonze abakulembeze. Tulina regions 10 nazo zalonze abakulembeze. Kwa national level tulina His Eminence Mufti ne timu ye. Tulina General Assembly oba Parliament y'Obusiraamu erimu ababaka nga 274. To strengthening institutions okulaba nga zikola emirimu zaakyo. Allah yatuyambye twakoze constitution, twalonze, tuli mu buyinza kati. Tuli mu kukulembera. How do we strengthen by'Obuyisiraamu mu Uganda yonna? Kati tukyayagala kubuuza Mufti na deputy we na kadhi. Waliwo a property or trust. Property trust. Ejja okuvunaanyizibwa ku by'obugagga bw'Obusiraamu obukulukuta n'obuyimiridde. Ng'ekulembera Oweekitiibwa Beka Mugaino kuva Busoga, addirirwa Lutajja Mada Musoke okuva Kampala, Engineer Kavuma Siraj Zaid okuva East Buganda, ezo Muslim region z'Embagamba, Dr. Rashid Munyagwa okuva Ankole Kigezi, Mr. Ismail Chomi Abaguma okuva Ankole Kigezi, Dr. Sara Kusima okuva Bunyoro Toro, Mr. Abdulaziz Sharaf okuva Eastern Uganda, Mr. Ogwal Hamza Pai okuva Northern Uganda, Dr. Warda Rajab Jagenda okuva West Nile, Mr. Nasib Yusuf okuva North Eastern Uganda, ne Sheikh Amr Hamad Chwanuka okuva Bunyoro Toro. Bamaze okulayira, tuli mukola mpapula to have them registered and incorporated. Inshallah tubakwase eby'obugagga bw'Obuyisiraamu mu Uganda. Nkakasi kusira constitution nabo basobola okugenda ne bateeka ku region akakiiko, ne bateeka ku district, ne bateeka ne ku byalo. Bwe twavudde awo ne tulonda akakiiko katuyita shura. Akakiiko ako akeebuuzibwako buli mu nsonga ak'abamanyi abaazirwanako abaludde mu Buyisiraamu, mu bukulembeze bw'Obuyisiraamu mu Uganda. Nti kati omusiraamu oba n'ekintu kyonna kyonna dduka gendayo, era kajja kuba katuula wano inshallah. Akakiiko akakulembera mukadde waffe Sheikh Abdul Kamlegeya okuva Buganda, Sheikh Lutu Sulaiman Wandera Eastern Uganda, Haj Osman N Kitunzi okuva Bunyoro Toro, Sheikh Saib Semuwemba okuva Kampala, Sheikh Yesu Sabyekwaso Ankole Kigezi, Sheikh Yahya Kakungulu Busoga Muslim region, Mr. Musa Sebumba West Buganda, Sheikh Anas Simba West Buganda, Sheikh Munir Sebintu okuva Ankole Kigezi, Sheikh Hussein Rajab Kakoza okuva Kampala, Sheikh Ishaq Yusuf Naminya okuva Eastern Uganda, Sheikh Abdul Hakim Juma Kiraira Bunyoro Toro Muslim region, Sheikh Faisal Hassan Naminya Eastern Uganda, Sheikh Ahmed Amin Maga okuva West Nile,
Sheikh Khatib mukulu wa kika okuva Nkoli Kigezi, Sheikh Abdul Rajab Bakari okuva Northern Uganda, Sheikh Sinani Mwanika okuva Busoga, Sheikh Haruna Ismail Abdallah Dumba okuva West Nile, Sheikh Haruna Emuge okuva North Eastern Uganda ne Sheikh Senyanga. Mbakubiriza abayisilamu mwenna tukozesa college, tukozesa shure yabamanyi abayina experience ne expertise okuba ntambuza ensonga z'obusiraamu okusingako okuddukira mu kooti gyetera okuddukira kijja kutuyamba okutereza ensonga zaffe ez'obusiraamu inshallah. Finally nga mmaliriza njagala kugera ku nsonga bbiri. Esooka ensonga y'embalala. Kyenkakato nga national chairman okola comment kuyo kuba emaze akaseera ngeri mu mawulire bagambiriza eminence abayo statement era ejja kuvaayo kati abaisiraamu gye muli e Uganda mwenna njagala bategeeza nti property y'embalala yali yatundibwa emyaka 8 emabega. Mwenda Limbo nga yatundibwa kati omugenzi yali disikazi waayo ne kanso ye nga bagiguza tusu era n'akwata ekyapa ekyo n'akiza mu mannya ge. Abayisiraamu Allah n'abawa amagezi ne bagenda mu kooti. Bamaze emyaka 8 nga bali mu kooti nga bawuzaŋŋanya. Bakyusa ba lawyers nga 7-8 paka omulamuzi wa amagezi mulamuzi nti mutuule muteesi. Ne batula ne bateesa ne bakkirizaganya ku bino. Ekisooka nti ettaka tusule yatadde mu mannya ge ekyapa akikyuse akizeeyo mu mannya ga Uganda Muslim Supreme Council. Ekyokubiri nti abafu abali ku limbo baba bakuvaako asooka ate olwo tubaziika era n'atuwaawo. Ekyokusatu nti asasule $40,000 buli mwezi okumala emyaka 40 bamuwe liizi era yasula $192 ku account ya Uganda Muslim Council embalala. Ekyokuna nti ajja kuteesa ne bananyini bafaawo okulaba abantu abo bakyusibwa batya okuva gye babaziise okubazza ku limbo eri ettaka lye yatuwa. Era yonna tutambula bulungi awo nange naffe nga Supreme Council wetufunyamu obuzibu otakkirizaganya the process bwe bange bagigamba bwe yali. Kwa tuuza kazi agamba nti omusajja yakwatagana batabuliki bakyuse bagende baziika era ne baziika bulungi naye oyo n'asigala ne bamwerabira oba mu kumukyusaawo ow'amawulire n'akola ki n'amukwata. Whichever it was as a council tukivumirira. Obusiraamu bulaga engeri omuntu gy'aziikibwamu mu kitiibwa kye ne bw'aba amaze emyaka 10. Naye twaapulawudinga nnyo obukulembeze bw'embaala ne bannaabwe balina bo mu kooti ndowooza bavuka batabulika abaami nga 3 okuba nti baatwala amagezi g'omulamuzi ne bateesa ettaka eryo ne lidda mu mikono gyaki gya Supreme Council. Nakyo tukisiime kuba kyakisobola okulema ne baba mu kooti emyaka 3 ate n'abasinga. So tetwagala okulabamu kibi kyokka. Ekirungi tukisiima, ekibi ne tukivumirira aye ne tusaba nti ekintu ekyo tukikwate mpola insha Allah kijja kuggwa. Abasiraamu tubakubiriza tulwane nnyo okulaba
nga tulowooza nnyo ne twogera katono. Tetwogere nnyo oluusi nga tulowoozeza ku bye tugenda kwogera, kuba bitukosa okusinga bikosa abalala. Ne bwe tubona obuzibu mu nnyumba togenda bw'oyomba ne mukyala mu nnyumba tofuluma wabweru n'ogenda mu kkubo lyonna. Abakola abo bayinza okugamba naye omusajja oyo aliko obuzibu, ayombere n'omukyala kati ayombera mu kkubo. So mbakubiriza tweddeko, obulumi ffenna tubufuna, emotions tuzifuna, aye insha Allah tuyige obukakkamu. Oluusi mu bukkakkamu tusolovinga ebintu bingi, aye tuwona ebintu bingi. Ne tusaba abo bonna abali ku ttaka ly'obusiraamu, oba ne tubawa amagezi, abanyaga, abali mu kunyaga, abaagala okunyaga, mudde eri obuyisiraamu. Ettaka bweriwo eri mulisabe mu mutima mulungi, insha Allah property trust ejja kulibawa, musasule obusuulu naye temunyaga. N'abo abanyaga naddala nga basiraamu tusaba Allah abawe omutima ogumanya nti maali ya Allah tosobola ginyaga forever, olabe yo yennyini ekulema okuuma, ate nga twaliyo yonna ya Allah. Tumaliriza nga tusaba baganda ffe abaisiraamu gye bali tubeere bakakkamu nga tukola ebintu byaffe, tuteese, twewale obuntu obutonotono okutwawula, twegatte ku binene ebitugatta okutambula nga tuli omuntu omu. Ne bwe tubanga tetukkirizaganyiza, tukkirize nti tetukkirizaganyiza, naye nga tetugenze mu kkubo kuwulira buli omu nti tetukkirizaganyiza. Kubiriza abaisiraamu okwekuuma nga tuli omuntu omu, okukola ennyo, okugoberera emiramwa gya gavumenti okuva ku A paka ku Z n'okugigondera. Oba youth empowerment eze, oba women empowerment eze, okujjako egitujja ku mulamwa gwa Allah. Tuli mu kuteesagana ne gavumenti insha Allah okolanga tuterawo parity development model yaffe ng'abasiraamu etaliimu riba. Muzeeyi insha Allah etukekiza nakiza kitumugamba, tulina tiimu ey'abamanyi ba economists abakirimu abasobola okutuulira tusobola okukikola tutya. Naye mu byonna tugondere gavumenti eriwo. Allah atulagira okugondera abakulembeze abatwala, kuba bwebo Allah be yakuwa. Aya namba mu Qur'an, Allah obuyinza abuwa gwayagadde wayagalidde, ate saawa bwetuuka kawakumujjako naamujjako. Naye gondera abakulembeze tuli nabo. Nsaba Allah atukuume ffenna ng'abaisiraamu nga tuli ekintu kimu, ne butakkaanya nga tukkirizaganya mirembe, tetukanyiza, ate nga tuli awamu ne bannaffe abakatoliki, abakristaayo, abalokole, ab'enzikiriza zonna nga tuli omuntu omu, kuba obuyisiraamu butukakatako okutambula mu mirembe ne baganda baffe abasiraamu. GTV for unity and development.